Wetwogerera nga waliwo ebyama ebigenda maaso n'okubanga bizuulibwa mu kakiiko aka Uganda Human Rights Commission akalwanirira eddembe ly'obuntu akakulemberwa omukyala amanyiddwa nga Maria Muwangadya. Olunaku olwajjo nakuwadde ebimu ku bigambo bye yayogedde mu press conference emu gye yakoze, n'ayogera ebigambo bannayuganda abasinga byenkakasa ng'obadde tobimusuubiramu. Kakati oluvannyuma lwa press conference eyo twagenze maaso n'okukuŋŋaanya byonna nga tusinziira ku bigambo Maria Muwangadya bye yayogedde. Njagala okutegeeza ekiri mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kirabika si kya bulijjo era kibagoba bonna kirabika nga kikulu. Maria Muwangadya yavuddeyo n'ategeeza mu mboozi y'emu nti ekisooka ekyokubeera nga si munyankole bamuyigganya olw'ekyo. Wuliriza, Maria Muwangadya n'addamu n'ategeeza nti bwe yali alondebwa mu kifo kino baamutegeeza nti wano ewantu we bakulonze weetaaga okwegendereza ennyo, nti era ekyokubeera nti tozalibwa mu Western Uganda nga toli munyankole bakulaba nga outsider. Newankubadde nga gwe akulembera mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu, ekyokubeera nti oyina oboolyawo by'okkiririzaamu wano ojja kuba otambulira ku ntoli z'abantu. Ekyokubiri oba ekyokusatu, Maria Muwangadya yavuddeyo n'ategeeza mu ddoboozi lye era mu bigambo bye mbu waliwo omu ku bantu baakola nabo mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu mbu balina n'emisango, wabula mbu emisango gino gye balina bagenda maaso n'okuba nga bagibikkirira be bali be yagambye nti General Kaguta Museveni bw'aba alonda asindika abantu ng'ensi ebalemeredde. Maria Muwangadya wano yaleeta n'amawulire amalala oba ebyama ebirala. Omukulu oyo gw'olaba bamuyita Semewo Nsubuga, yaliko omubaka wa Parliament, yaliko omukungu era be bamu ku baatembeetanga togikwatako. Kakati Semewo Nsubuga alina emisango, mujjukira eby'emabega eri twabikuwaako. Semewo Nsubuga ng'atiisatiisa okutta RDC wasaidizeeyo asaidize Kasanda ndowooza. Semewo Nsubuga ebigambo bye bigambibwa okuba nti ogwo omusango gukyaliyo era ensonga zikyatambula. Maria Muwangadya yabyogeddeko. Maria Muwangadya y'omu yavuddeyo n'ategeeza mu bigambo bye nti waliwo omu ku bakomishona mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu mbu yakwatibwako ng'ayina amasasi. Ng'ovudde kubiri ebyogamba nti abamu ku bakomishona be oba abayambi be bayina emmundu ekintu ekimweraliikiriza, wabula wano yagambye ngenda kukakuwa mbu omu ku bakomishona baamukwatira ku Dubai Airport ng'alina amasasi era mbu akakiiko kaakola nnyo ne gavumenti ya Uganda okulaba nga bamutaasa, mbu era yali agenda China, mbu ekyo kyasiiga ekifaananyi ekiri eri akakiiko kakulembera ak'eddembe ly'obuntu. Kakati agamu ku mannya gaategeezezza oluvannyuma lwa Maria Muwangadya okubaako byayogedde bino n'asima ebyama byonna byenkakasa nga obalabika obadde tobimanyi nga nange bwe mbadde sibimanyi. Wuliriza, tugenza okwetegereza ng'abantu bano wammanga Honorable Semewo Nsubuga nga komishona mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu, Honorable Kano retired Stephen Mwesige basaaliza nga naye komishona, Honorable Jacqueline Atuhaire Rwakukurukuru Rwabukurukuru ono naye nga komishona mu kakiiko Maria Muwangadya kakulembera. Kati bano be bali ku mbirigo n'omukyala amanyiddwa nga Maria Muwangadya. Era Maria Muwangadya agamba bano be bali mu kumuviirako obuzibu era be bali mu kumuteekako embeera yonna egenda maaso n'okuba nga emuteekebwako. Kwe yasinzidde n'ategeeza General Kaguta Museveni nti bw'oba olonda bammemba mu kakiiko kano, akakiiko tandika okkawa ekitiibwa, tosuula bantu nga Semewo Nsubuga ensi beeremeredde olw'okuba balina bammanerenda bababanja n'omala galonda n'oleeta eno ne bagenda maaso n'okuba nga batufuukira ekizibu. Maria Muwangadya mu bigambo bye kati zibadde teziri busa ne tufuna ekiwandiiko wano nenjagala nkikusomere. Bano nga bwe mbamenye kigambibwa nti nga 12 Ogwokubiri 2026 baawandiika ekiwandiiko ne bakitwalira mukama waabwe General Kaguta Museveni mbu nga bagezaako okusiiga enziro Maria Muwangadya nti waliwo okukumpanya ssente mu ofiisi ye oba mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu, waliwo ebitagatta bingi mu bukulembeze bwe mu kakiiko ka Uganda Human Rights Commission, ebigambo ebireesewo okkaayana n'okulaga nti waliwo ekitali kituufu ekigenda mu maaso mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu. Maria Muwangadya agamba nti ye bino baabimulabulirawo era mbu atyoboddwa nnyo ate nga baamulabula bwe yali tannaba kubanga atwala ekifo kino. Maria Muwangadya ayogedde ebintu bingi nnyo bye yayogedde bye twakuwaddeko n'ebirala ngenda kuba nga mbikuwa. Olunaku lwe nagenda mu Parliament for vetting, President Museveni ng'amaze okuwaayo erinnya lyange nga ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu omujja, bamemba ba Parliament babiri bamperekerako nga nfuluma. Omu ku bo yaŋŋamba nti ye banaye ng'olabye omu ku bantu b'ogenda okukola nabo, omuntu oyo mukyamu nnyo, ajja kukutyoboola, ajja kusiga enziro buli lunaku, ajja kusibako kino na kiri, ajja kuwandiikangako mu mawulire, ajja kwonoonera ddala. Ekyomukisa omubi
That is exactly what I'm saying. Agamba nti baamulabula ne bamutegeeza nti abamu ku bantu b'ogenda okukola nabo mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu bagenda kukukolako ebikolobero, bagenda kukukolako buli kimu nga bw'owulidde abyogera, era n'agamba nti ekisinga okuba eky'omukisa omubi nti ne mukadde kano eyo y'embeera yennyini gye bandabulako era gye ndimu kati. Mariam Wangadya jjukira emirundi mingi nyazze ng'ayogera ng'ategeeza nga eddembe ly'obuntu bwe liriwo mu ggwanga erya Uganda, akakiiko ke nga bwe kakoze nga kigambibwa nti eby'ebigambo alabika abadde abyogerera ku biragiro oba olyawo ng'ekituufu akiraba. Mariam Wangadya yatuuse n'okuwalirizibwa okwogera ku nsonga za Miriam Matembe n'ebya besimenti, n'atuuka n'okugamba mukazi wattu besimenti erabika teriiyo, naye ate omuntu waba akwatiddwa bulabula n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Mariam Wangadya olowooza kiki ekiddako mu bulamu bwa Mariam Wangadya? Kubanga jjukira nkugambye waliwo ekiwandiiko kye ngenda okukusomera wano nga Mariam Wangadya bano abantu abasatu benkugambye, Semeo Nsubuga, Stephen Basaaliza ne omukyala amanyiddwa nga Lwabukulukulu, bano basatu balabika be bali okutawaanya oba be bali emabega w'okuteeka embeera ku Mariam Wangadya. Mbwera bawandiika ekiwandiiko ngenda kukusomera wano nga balaga nti waliwo kye bayita abuse of office, maladministration ne kye bayita financial misconduct mu office ya Mariam Wangadya, mbo nga babitwala ewa mukama waabwe. Kati emivuyo komedi ne kafankunaali ali mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu biyinza okuwunzika nga gwe munnayuganda ampuliriza ogenze mu maaso n'okubanga bakunama kwegamba ojja kgenda maaso n'okubanga omanya bingi by'obadde tomanyi. Wuliriza omukutu guno, kkiriza tugyewo akalango kano, ngenda kukuleetera ebigambo bya Mariam Wangadya byonna byabadde ng'ayogera ku nsonga zino, ate era oluvannyuma ngenda kukulagana biki ebigambibwa okuba nti bye biri emabega w'entalo zino, era bino ebintu olowooza bigenda kuggweerawa. Katuve mu kalango zije mbere nga nkwongerayo. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, naye webale kubanga okyaliyo. Genda mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga zino zennyini ze tutambuliramuko, ate tubeere nga ku nkomerero tuyitayitakokko mu comment section, tubeere nga ensonga tuzikuwasaganya. Njagala kubanga nkulaga ensonga eziri mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu, nkugambye ekiri mu kakiiko kano kissa kinegula, naye njagala weetegereze nnyo amannya gano asatu. Mariam Wangadya agamba nti baamulabula nti ekyokubeera nga si munyankole, ekyokubeera nga si nzaalo ya Western Uganda, mbu newankubadde yakulembera akakiiko kano bamulaba nga outsider. Mariam Wangadya agamba nti bwe yagenda mu palamenti okulayira, jjukira bwe bakulonda Museveni okusinziira ku nsonga nga bwe zitambula, Museveni akulonda tikati gwawo agenda okukulira akakiiko k'ebyokulonda, qualifications ezo nga bamaze ozitunulira nga bwe nazikugambye olunaku olwajjo, ne bakusindika mu kakiiko ka Parliamentary Appointments Committee, ne bakuvetinga n'okuba ebirayiro, then n'otandika okukakkalabya emirimu gyo. Kati Mariam Wangadya mbu yali ava mu Parliament, mbu waaliwo abaka ba Parliament babiri baamuwerekera nga yakamala okuba ebirayiro bye nga chairperson w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu omupya, mbu naye mu kumuwerekera awo waliwo eyamubagulizaako, mbu n'amugamba naye Madamu Mariam Wangadya kituufu akalimu okafunye era ogenda kukakola, naye wantu w'ogenze ng'ogenda kubonaabona nnyo, emirimu gy'ogenda okukola onaagikola otya nga waliwo abantu abatali bangu. Nti Mariam Wangadya n'abibuusabuusa, wabula agenda okutuuka ng'alaba bye bamugamba, mbu kati mukadde kano atuuka okwejjusa, agamba ekyamazima eky'omukisa omubi wenjogerera ebyo ebigambo bye baŋŋamba nga bikyandi mu matu, kati y'embeera gye ndaba. Naye nga kigambibwa nti nabano nabo balabika balina bye bakweka, enguzi ejjudde mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu okuvira ddala waggulu paka wansi, yandibanga yereese obuzibu. Mariam Wangadya ndowooza yanyiize n'asalawo byonna abyogere eno gye yatuukidde n'okulabula, n'ategeeza General Yoweri Kaguta Museveni nti nkulabula ssebo, eno office tandika okugiwa ekitiibwa, lekeraawo okumala galonda abantu abalemereddwa ensi, abantu abaagwa. Ndowooza we yayogedde ku bantu abaagwa mu kalulu yabadde alabika ategeeza Semeo Nsubuga, kubanga Semeo Nsubuga baamukuba mu kalulu. Semeo Nsubuga yali akiikirira constituency ya side z'e Kasande eyo,
ne bamukuba mu kalulu. Kati oluvannyuma lw'okumukuba mu kalulu, General Kaguta Museveni n'amulonda nga commissioner mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Kati Mariam Wangadya agamba nti bano abantu mumala gasuula eno ne batuuka eno nga bakiboggwe. Mariam Wangadya olowooza kiki ekiddako? Wabula mu bino byonna yayogereddewo ebyama bingi byenkakasa nti obadde tobimanyi. Wuliriza. Olunaku lwe nagenda mu Parliament for vetting, President Museveni ng'amaze okuwaayo erinnya lyange nga ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu omujja. Bamemba ba Parliament babiri bamperekerako nga nfuluma. Omu ku bo yaŋŋamba nti ye banaye ng'olabye omu ku bantu b'ogenda okukola nabo, omuntu oyo mukyamu nnyo, ajja kukutyoboola, ajja kusiga enziro buli lunaku, ajja kusibako kino na kiri, ajja kuwandiikangako mu mawulire, ajja kwonoonera ddala. Eky'omukisa omubi, that is exactly what I'm saying. The time I have spent here, ebbanga lyemaze wano nga chairperson ow'akakiiko k'eddembe ly'obuntu, mbadde ku bunkenke bw'amaanyi nnyo, ntyoboddwa all the time. Omulundi gwange ogwasooka okusisinkana commission oyo, kwolwo lwennyini nalaba nti ddala ndi mu kifo kizibu nnyo. Yaŋŋamba, bw'obanga bulijjo tokimanyanga, oyo MP wamwe ow'abakyalo ow'ebulambuuli Irene Muloni nze namujja mu kabineti, nina ripooti gye namuwandiikako ne ngitwale wa president. Mu wiiki buwiiki yali takyali minisita wa energy, naye nasigala neraliikiriddemukko, naye ate neŋŋamba naye kati nze ananzijjako kaki, naye ekintuuseeko wano sikirabangako, and I don't wish this for even my worst enemy. Najjukizibwanga nti waliwo fayiro kunze nzeka, fayiro 8 mu ISO, eriyo n'endala mu CMI. Neŋŋamba naye kasita bagende mu maaso bambulirizeeko, sirina kyenkweka, siri mubbi, sigezangako kulya mu nsi yange olukwe, naye najjukizibwanga nti nze siri mu Western. Engeri gye saazaalibwa mu Western mu Uganda ndi outsider. Naye nenzijukira nti President Museveni eyanonda, okusooka yanonda nga commissioner ku kakiiko kano emirundi 3. President Museveni yanonda emirundi 2 nga omumyuka wa Kalisoliso. Agambye nti baamulabula ku ky'okubeera nga tava kwegamba si mu Western, bamulaba nga outsider. Era ebigambo ebyo biwulidde nga Mariam Wangadya akakasa. Era mu bigambo bino wuliriza bulungi nti bakomishona be yasisinkana n'afunamu embeera, abamu ku bo kwe kuli Semeo Nsubuga, kubanga agenda kuwa akatambi awo ng'ategeeza nti Semeo Nsubuga, kubanga ategeeza nti waliwo komishona eyali atiisa RDC. Ebigambo bino Mariam Wangadya yayogereddemu ebyama bingi. Olowooza Mariam Wangadya teyeekyaye bwekyayi. Akugambye waliwo files 8 zimuliko mu CMI, kitegeeza Mariam Wangadya ali mu kunoonyerezebwako. Olowooza yakola ki? Era olowooza ki ekigenda mu maaso emabega w'ensonga zino? Kakati wuliriza. Bwe tukobedde ku bakomishona be tulowooza nti baliko embeera ne Mariam Wangadya, tufunyeyo 3. Kuliko Honorable Semeo Muwanga Nsubuga, ono komishona yalondebwa nga komishona mu kakiiko kano mu mwaka gwa 2022. Jukira 2021 ng'olwagudde mu kalulu. Ebigambo Mariam Wangadya bye yagambye ti Museveni lekera obutawa kitiibwa kakiiko kano, olondeyo abantu abagudde mu kalulu olw'okuba balina bamanerenda baba banja, balina ebizibu byabwe, tofuddeyo bate bakwalifyinga ne bakola tebabimanyi, gwe n'obasindika wano. Kakiiko tandika okawa ekitiibwa. Mariam Wangadya olonno ng'alaba mu kamwa ka mukama we, agezaako mugamba ne oloza Mariam Wangadya teyeekyaye bwekyayi. Kuliko omukulu amanyiddwa nga Honorable Kano Retired Stephen Mwesige Basaliza, ono naye komishona era naye yalondebwa wamu ne Semeo Nsubuga mu mwaka gwa 2022 nga guggwako. Ono yasaavingako nga kye tuyita second distinct
yali asavinga ekisanja kye ekyokubiri nga commissioner mu kakiiko kano kubanga already ye yaliwokko. Ono yaliko mu nsonga za security, yali munga obulidde nti kano retired, yali munnamagye oba yali wa byakwerinda, n'agenda maaso n'okubanga awummula, naye era nga naye yaliko mubaka wa parliament akiikirira Burahia, era yagenda maaso n'okubanga naye akalulu akavaamu, bw'atyo n'afuuka commissioner. Kuliko omukyala amanyiddwa nga Honorable Jacqueline Atuhaire Lwabukulukulu, ono naye commissioner, era nga naye yalondebwa ye mu mwaka gwa 2021 okubeera executive bench. Olwo naye munnabyabufuzi awedde emirimu, era nga yaliko omubaka akiikira district ye Sheema mu parliament, omubaka omukyala akiikira district ye Sheema. Lwaki nkugamba nti abasatu bano be baliko obuzibu, era omukyala ono amanyiddwa nga Mariam Wangadya be yabadde ategeeza awatali na kubuusabuusa. Kati okumanya wano tewali kubuusabuusa, wulira ekiwandiiko kino ekikakasa nti bino ebigambo yabadde ategeeza bantu bano. Ekiwandiiko kyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa The Observer nga kigamba Uganda Human Rights Commission rocked by misconduct claims. Ensonga zino zirimu amannya g'abantu bano abasatu nga balabika baalipotingako ko mukama waabwe mu kakiiko kano nga bamulipootinga ateere wa mukama waabwe. Wulira we kigamba, 3 commissioners of the Uganda Human Rights Commission have petitioned the President Yoweri Kaguta Museveni and the Inspector General of Government IGG, raising a raft of allegations including financial misconduct, abuse of office and maladministration within the commission. Kati nga bano nti baagenda maaso ne bapetitioninga General Yoweri Kaguta Museveni ne IGG. Bw'owulira ekigambo IGG, oyo abeera Inspector General of Government. Oyo ya IGG yayingidde mu nsonga z'Abanita Amongo ne bateekebwako embeera, yayingidde mu nsonga z'aba Mathias Mpuuga ne baba nga baazulwa nti bali babba ssente z'omuwoomusolo. Kati kitegeeza bano mu kupetitioninga IGG nga kye baagala Mariam Wangadya either akwatibwe oba si kyo awummuzibwe agende maaso n'okubanga anoonyerezebwako. Mu kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu gw'amawulire ogwa The Observer nga bakakasa nti bano abantu basatu nga bwe mbakugambye nga be bali emabega wa petition eno, era nga be bali mu kaweefube obw'okulaba nga General Kaguta Museveni munnaabwe ono ba mukama waabwe agenda maaso n'okubanga amuvaamu. Abantu abo be baani? Wuliriza wano mu kiwandiiko nga babannyonnyola. Batugamba kuliko the commissioners are Semeo Nsubuga, Kano retired Stephen Basaliza and Jacqueline Atuhaire Lwabukulukulu. Detail their grievances in documents dated February 12th, 2026, addressed to General Yoweri Kaguta Museveni and March 4th, 2026 to the IGG. Nti bana abasatu bawandiika ebbaluwa babakola petition yaabwe ne ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogwokubiri 2026 basooka ne bawandiikira General Yoweri Kaguta Museveni abamutegeeza ku nsonga ezo. Then nga 4 ogwokusatu 2026 ne bawandiikira IGG era nga bamutegeeza ku nsonga zezimu ezo. Ky'omukyalo ono Mariam Wangadya ne office ye waliwo ensonga ezo zenkugambye ze bawandiika mu petition yaabwe nga baagala omukyalo ono anoonyerezebweko kubanga baali babiyingizaamu IGG. Birimu n'ebya NSSF. In the petition, the trial accuses the Uganda Human Rights Commission chairperson Mariam Fawzati Wangadya of presiding over what they describe as systematic mismanagement and irregular decision making in the ruling of the commission's affairs. Nga bagamba nti bano mu petition yaabwe baali baakyuzinga Mariam Wangadya Fawzati mbu a presiding over bo kye baayita systematic mismanagement and irregular decision making. Ndowooza mu kakiiko kano Mariam Wangadya ng'asalawo nga bw'alabye. Naye jjukira mu bigambo bya Mariam Wangadya yatugambye, ngenda bikwongeraawo, nti waliwo abamu ku bammembazi be balina emmundu, kintu kyali kimweraliikiriza. Era nga tutegeeza nti we yavangayo ne statement ng'egenda kuvumirira ebikolobero ebigenda maaso kati nga bino ebyokuwamba abantu, ebyokuwamba bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya, mbu nga statement ezimu bazimugaano zifulumya. Bamutegeeza nti eyo statement togifulumya, ejja kutulabisa. Kati Mariam Wangadya ng'agamba nti bannemesa, kati ate wano bakugamba nti bano ba petitioninga IGG nga baagala Mariam Wangadya anoonyerezebweko mbu kubanga alina kye bayita mismanagement ne irregular decision making, nti mu affairs za kakiiko kano nti alabika yasalangawo nga bw'alabye obanga bw'ayagala
obaolyawo nga bosi kye bandiyagadde kati nga baagala Mariam Wangadya bambi agende maaso n'okuba nga anoonyerezebwako ensonga ezo nga zikyagenda maaso n'okulanda. One of the key allegations centers on Wangadya's contributions to the National Social Security Fund NSSF. According to the commissioners, Wangadya joined the commission in September 2021 at the age of 56, making her ineligible for NSSF contributions under existing public service guidelines. Uliriza nakatoga akali wano. Bano ba commissioner batuuka mu petition yaabwe batuuka okwogereramu okweexposingiramu omukyalo no Mariam Wangadya. Mariam Wangadya bwe yajjira mu kakiiko kano nga chairperson mu 2021 yalina emyaka 56 egy'obukulu. Kati wulira, under the statutory framework of the National Social Security Fund Uganda Act, NSSF Act, Chapter 230, mandatory eligibility for standard fund contributions applies exclusively to employees aged between 16 and 55. Mariam Wangadya, emyaka wano batugamba, Section 7 of the Act establishes 55 as the formal ceiling for standard employee enrollment. Upon reaching 55, an individual is legally eligible to claim their NSSF benefits. Standard formal sector employment mandates a 15%. Uliriza, NSSF erina emyaka gyekomako omuntu okubanga asobola okukwata ssente ezo eza NSSF, National Social Security Fund. Kati wano batugamba nti baali baleje allegations baali batadde wano nga bagamba nti Wangadya ya contributinga ku NSSF. Era nga bano bo bagamba nti Wangadya yajoyininga mu September 2021 yalina emyaka 56. Kino kyali kimufuula ineligible for NSSF contributions under existing public service guidelines. Mariam Wangadya ya contributinga ku NSSF ekintu ekyali tekikkirizibwa olw'emyaka gye tiyali kwega emyaka gye yalimu NSSF siwe yali alina okukolera ekyo naye ate mbu kino yakikola. Kati bano bagezaako bakiteeka mu petition yaabwe bagezeeko okulaga eri ewa mukama waabwe kyomukyalo nalina ebikolobero byakola mu office ebitali bituufu era mu ebyo ezimu ne bazinyonyola ensonga nga zeezo. Despite this, they allege that she instructed the human resource manager and the secretary to the commission to continue remitting a 10% government contribution on her behalf. This arrangement reportedly persisted until March 2025 when it was halted following pressure from the Ministry of Public Service. Bano mu petition yaabwe nga bagezaako okuvunza okukakkanya n'okwonoona erinnya lya Mariam Wangadya nga ye bw'agamba. Mbu Mariam Wangadya bwe yatuuka mu office eyo yakozesa obuyinza bwe mbu n'alagira human resource manager ow'ekitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission mbu atemenga 10% government contributions abeere nga zijjewuwe on her behalf. Era mbu eno enteekateeka yatambula paka mu mwezi ogwokusatu omwaka gwa 2025 ng'olwo pressure emaze okumuteekebwako okuva mu ministry eya public service. Mbu kati Mariam Wangadya kwe kugonda eyo enteekateeka n'agirekeraawo. Kakati wulira, the commissioners claim that for over 3 years the chairperson knowingly benefited from funds she was not entitled to, describing the payments as illegal. Timo petition y'aba commissioner bano baatuuka okugamba nti Mariam Wangadya ya benefitinga mu ssente ze yali tateekeddwa kuba nga benefitingako ezitali entitled ku ye okumala ddala emyaka 3 ng'ate ne ssente ezo oba ne benefits ezo zaali illegal okusinziira ku byateekebwa mu petition. Ate nga ne mu misaala ayina mbu bye yakyusakyusangamu bano bali mu kulonkome wa mukama waabwe kyokka ate Mariam Wangadya agamba nti bano baba mulabulako nga yakafuuka ssentebe w'akakiiko kano. The petition also accuses Wangadya of irregularly allocating 2 billion Ghana shillings from the Commission's 10 billion Ghana shillings budget towards salary enhancements for herself, commissioners and staff. Jukira bana aba petition nga ba commissioner. Ate mu petition yabwe bataddemu nti Mariam Wangadya bamuvunaana okubeera nti yaddira ku billion oba obuwumbi 10 bwe bateeka mu budget y'akakiiko kano yakwatako obuwumbi 2 mbu n'abuteeka ku misaala gye n'egy'aba commissioners. Kugamba budget
akakiiko k'eddembe ly'obuntu bakawa budget ya buwumbi 10. Kati mu budget ey'obuwumbi 10 Maria Muwangalya yalagira kuveeko obuwumbi 2 babuteeke ku misaala gya ye ne ba commissioners kyokka ba commissioners be bali mu kuloopa bali mu kwogera. Kati mbu ekyo tekikkirizibwa mbu era n'abamu ku ba staff diiru eno baali bagirimukko oba baagimanyaako. Tukyagenda mu maaso. According to the petitioners, the chairperson bypassed established procedures that require approval from cabinet. The chairperson bypassed established procedures that require approval from cabinet and the parliament before any changes to public officials' remuneration can be effected. Instead, they say she unilaterally determined her salary and that of fellow commissioners. Bano aba petitioning aba commissioners. Kati ba commissioners mu petition yaabwe bali mu kulonkoma Maria Muwangalya bagamba bwe bati nti yaddira yeeteeseza emisaala gye yeekolera structure y'emisaala n'abamu ku ba commissioner baffe abali mu kuloopa emisaala n'agirinyisa n'akola biki naye eyo step oba eyo process yeetaagamu ebayita official remuneration okuva mu cabinet ne parliament. Omusaala gw'abakozi mu kitongole ky'eddembe ly'obuntu gwongezebwe wabula ye Maria Muwangalya kati nno wano walaba waliwo obunnanfuusi. Maria Muwangalya nti kino mu kukikola yakikola bongeza omusaala gw'abamu ku bakulembeze mu kitongole kino era nga abakulembeze abo kwe kuli ye ne ba commissioners ne ba staff abalala. Kati abamu ku bo kati ate be bano abali mu kupetitioninga oba bali mu kulonkoma ng'akabonero akalaga nti bandibanga ddiiro eyo mu kugikola baali bagimanyiiko nga kati oluvannyuma baatuuka ne baagala bamulyemu olukwe bagende maaso n'okuba nga ye bamuvaamu bigende maaso n'okuba nga biisigalamu ye era nga gwe baba baleetera ebizibu. Pulira wano we batugamba. They allege that during a commission meeting held on December 18, 2024, Muwangalya informed the members of their revised pay without disclosing her own salary. Nti mu meeting Maria Muwangalya yatuuza meeting eno ku mwezi 18 omwezi gwa December omwaka gwa 2024. Mbere ategeeza ba members mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu nti ku omusaala gwongezeddwa ogw'aba members bano n'abakulembeze abalala mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu era mbu omusaala gwabo ne bagutegeera n'agubategeeza nga butya bwe gwongezeddwa naye ogugwe mbu teyagwogerako mbu ekyo nakyo bakimuvunaana. Lwaki yayogera omusaala gw'abantu we gunnye ogugwe nga teyagwogerako? The difference between her salary and that of members is 20 million Ghana shillings. Enjawulo eri wakati w'omusaala gwa Maria Muwangalya ne banne ba member bano aboogerwako enjawulo eyo ya bukadde bwa Uganda 20. Nti kati Maria Muwangalya mbu ekyo yakyekoleranga ye ne yeeyongeza omusaala sigambye nti afuna obukadde 2 wabula enjawulo wakati wa salary we n'owaba members abalala difference ya million 20 eza Uganda naye mbu ekyo yakikola. She usurped the powers of parliament to determine her own salary and that of members while neglecting staff whose pay is determined by cabinet and who remain lowly paid, the petition states. Mu petition yen batulaga Maria Muwangalya yabuuka protocol nti okwongeza omusaala ogugwo gw'aba members n'abalala birina kukolebwa parliament ne cabinet wabula mbu ye eyo step eyo process yagibuuka ye n'agikola nga ye ayongeza omusaala gwe n'ogwabamu ku bammemba kyokka bano abakozi abawansi bo aba sente zaabwe ne zisigala nga tezirinnyeeko yadde ate nga zo already bo bafuna akasente katono. Loozola nti olutalo lulimu ssente era ebiri mu kubalwanya birabika bya ssente. Batugamba the commissioners further raise concern about what they describe as disproportionate budgetary allocations to the office of the chairperson. They allege that the office receives more funding than some departments, ostensibly for stakeholder engagements that, according to them, do not take place. Nti sente office zeefuna bano bali mu kuloopa nno bakola lugambo naye nga ate okusinziira ku information kiraga nti nabo ddiiru baagirimu ayinza n'okuba baateesa naye omukazi ono ne bagenda maaso n'okuba nga bamuvaamu. Nti office sente zeefuna nnyingi nnyo ng'ezimu zigiweebwa okukola kye bayita stakeholder engagements n'ate tezibaayo tezitegekebwa. Kati nti sente ezo ziragawa bano bagenda maaso n'okuba nga balonkoma mukama waabwe
Mariam Wangadya, era Mariam Wangadya bye biri bye yagambye mbu baamutegeeza ng'agenda okufuuka ssentebe nga yakamala okulayira mu palamenti nti waliwo ababaka ba palamenti abaamuwerekerako ne bamulabula nti munnange abantu b'ogenda okukola nabo be bakuwadde tolowooza nti bangu era oyinza okuba nga ogenda kufeesinga akaseera kakazigizigi. Mariam Wangadya n'agamba mbu yasooka n'abizalawa naye mbu kati atandise okitegeera nti embeera yeeyo gy'agenda mu maaso n'okuba ng'alimu. Kyova olaba naye yanyiize n'agamba nange kambaabye buli kimu kankyogere. Yayogera ku ba members abazze bakola ebikolobero era akatambi ako nakakuwaddeko nakati kankakwongere. Another of these members was arrested and detained at Dubai International Airport en route to China. Reason: upon scanning his checked-in luggage, live bullets were found in his suitcase. He was rescued by 2 cabinet ministers who are historicals upon intense diplomatic efforts with the United Arab Emirates. Another has been openly threatening to kill the RDC of Kasanda and also to kill his political rivals. I think at this juncture I wish to play just maybe one audio or two. But Mariam Wangadya yatuuse n'okupuleyinga audio. Yagambye mu kaseera kano ndoza nandibadde mpuleyinga audio emu oba 2 mbu ng'agezaako okulaga nti bammemba oba bakomishona baakola nabo be baamuwa okukola nabo bakiboggwe tebatuukiridde n'ebikolobero bagenda maaso n'okuba nga bakola mbu bimulabisa nti y'akakiiko kakulembera kandibaddemu abantu abali genuine era abasaanidde okukola mu ofiisi ezo. Kati wano naye mukazi wattu alabika ng'agezaako okwerwanako nti bano nabo balina ebikolobero wadde nange bantaddeko embeera. I can share all these audios with you, those who have the courage to play them. Someone, is it on? Okay. Person Fred Enanga revealed that the Directorate of Criminal Investigations actually had opened a file to investigate the audio attributed to the Kasanda North Member of Parliament Simon Nsubuga for issuing life-threatening messages to a one Sonko. Kati wana akatambi ke yapuleyinga kaali ka Semeo Nsubuga. Semeo Nsubuga gwe nakugambye eyali omubaka wa Parliament wabula mu kalulu ka 2021 n'agwa. Oluvannyuma lw'okugwa mu kalulu ka 2021 ne bamusindika mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya kaakulira nga komishona. Kati Mariam Wangadya we yagambidde Museveni wa akakiiko kano ekitiibwa lekerawo okumala galonda abantu abalemereddwa abayina amabanja gaabwe baagwa mu kalulu ne bajja eri obusungu bwabwe ne baluleeta wano. Kati Semeo Nsubuga mu katambi gogenda okulira mbu yali aliko RDC gwatiisatiisa yamugamba n'okumutta. Kati ebyo Mariam Wangadya yagambye nange sijja kubirekayo kambi bagambe newankubadde abamu badde mu bimanyi naye bwe naabireeta n'ababadde tebabimanyi nammwe mujja kubimanya. Wuliriza. Sonko, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bampita Semeo Nsubuga. Esebo bonaleto. Mpuna lipooti okuva mu constituency. Esebo. Nti otandika okubira abawagizi bange ne bacoordinator bange. Esebo. Nti mulimu abaagala. Esebo. Naye kusaba busayi muganda wange. Esebo bonaleto. Okyalina abaana bato oyina famire. Esebo. Bw'oba oyagala obulamu n'essonyiwa kiri nze nkugambye byange tebiriko nti natumye. Esebo. Oba oyagala okubeera obumulamu. Esebo bonaleto. N'okukuza abaana bo. Esebo. Kuva ku muntu gwe bayita Semeo Nsubuga. Tugamba nti kikugambye bino babiyita kufa na kuwona. Esebo bonaleto. Nkubulidde misango nseeraba. Owulira? Esebo bonaleto. Now this came to the attention of the ICC and today Okay. he has Oyo Semeo kati wenjogerera komishona mu kakiiko Mariam Wangadya kaakulembera era y'omu ku bakomishona benkugambye abaalonkomyo baba petitioninga General Kaguta Museveni ne IGG mbu bakwate Mariam Wangadya bamunoonyerezeeko. Semeo Nsubuga omuwulidde ekirungi ebigambo bibadde bya Luganda atuuse okugamba omuntu yatuuka okugamba omuntu nti bino byakufa na kuwona era oba oyagala okukuza abaana bo va ku Semeo Nsubuga. Omuntu okugamba ekigambo ekyo baye kiyinza okukulemesa okukuza abaana bo kuba kufa.
kitegeeza yali amutegeeza nti nja kukutta. Kati Mariam Wangadya aleeta bino agamba muwulire abantu be bansindikira babeere nga benkola nabo kubanga Simeon Nsubuga yali yakamala okugwa mu kalulu. Mariam Wangadya ke kali akatambi kennaku wadde ng'agamba Museveni nti bano abantu b'oleeta abamaze okugwa mu kalulu ekyamazima be bagenda okuleeta ebizibu tebamanyi kiki kyakkola, balina obusungu bwabwe, baateeka ssente nnyingi mu kalulu, kati olw'okuba mu kalulu baagwa kati baagala okuddira eyo embeera bagiteeke wano basobole okugenda maaso n'okubanga bebbulula. Naawe n'ogenda maaso n'okubalonda bajje wano mbu gye bajje okwebbululira amabanja gaabwe ge bayina babeere nga bagasanguliza wano tebazze nti oba bali professional bamanyi ekyokukola. Mariam Wangadya olwo naye atabuse. Wangadya unloads on President Museveni for turning Human Rights Commission into dumping ground for political failures. Mariam Wangadya yategeezezza General Kaguta Museveni nti akooye oba amukooye ekyo kyagenda maaso n'okukola ekyokufuula akakiiko kano dumping area ey'aba political failures. Nti bano ababa balemereddwa mu kalulu bagudde bayina amabanja gwe n'obakwata n'obansuulira eno tebamanyi kyakukola. N'agamba nedda ssebo si bwe kityo bwe kijja okubanga kiba nga sinakuwa katambi leka tusooke tubisomeesomemu wano. Mariam Wangadya nakugayo no luno olutalo lujja wunzika nze naawe ffe tuluganyuddwamu gwe luleke lugende mu maaso. Uganda Human Rights Commission chairperson Mariam Wangadya on Friday voiced deep frustration with General Kaguta Museveni, accusing him of weakening the commission by appointing people she had described as broke and sickly political failures. Mariam Wangadya nga ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka Uganda Human Rights Commission ku lunaku olwokutaano yavaayo n'ayogera ebigambo mu bukambwe obw'ekika ekya waggulu ennyo ng'ategeeza General Kaguta Museveni okulekeraawo obutawa kitiibwa kakiiko kaakulembera. Yamulonda abeere mu kakiiko abeere nga akwasaganya emirimu gye kateekeddwa okukola naye ate n'amusindikira abantu ab'ekiboggwe abatasobola na mirimu tebasobola kukola mirimu tebabitegeera bamaze ggwa mu kalulu ate n'abandeetera. Wangadya said President has shown little respect for the commission through the nature of appointments made to the constitutional body. Yagambye bw'ati bwe bamukotinze nga bukatambi bwe babiwulidde. I have a complaint towards my good President Yoweri Kaguta Museveni. He has shown us time and again that he has no respect for this commission. Why? When I look at the members he's appointed to the commission, he's turned this place into a dumping ground for people who were rejected by voters, politicians who are drained of all resources from campaigns, those who are completely broke, those who are sick and dying and need ARVs. Those are the ones being sent here. Mariam Wangadya yategeezezza mukama we General Yoweri Kaguta Museveni nti bano abantu bonsindikira nga bamaze okugwa mu kalulu baagala ARVs mwenna mumanyi abazimira babeera balwadde bakawuka akaleeta mukenenya nti bano abantu bonsindikira baagwa mu kalulu baavu bakwata ssente zaabwe ne baziteeka mu campaign abantu ne babalijekitinga ne batabawa kalulu lwansonga ba NRM abantu ne basalawo ne balonda ba NUP. Kati bano obusungu bwabwe ne ssente ze baali beewoze ne baziteeka mu kalulu ne zifa byonna baagala okujja embeera yonna bagyemalire wano ate naawe n'obalonda nga tebali professional tebamanyi kyakukola. Abantu abo yabadde ategeeza bali benkugambye kuba nkugambye nkuwadde lisiti y'amannya agaba bagambibwa okuba ti bali emabega w'okulaba ng'omukyalo ono bamuteekako akazito. Era abo njagala okutegeeza nti Mariam Wangadya yabadde ayogera be yabadde ategeeza okuli ne Simeon Nsubuga kubanga ye Simeon Nsubuga ye muntu abadde akyali fresh mu abo baali bagudde mu kalulu. Era nga Simeon Nsubuga gwawulidde mu katambi Mariam Wangadya ke yazannye ng'atiisatiisa RDC okumutta. Kati Simeon Nsubuga kigambibwa ti yandiba nga yali emabega wa bino byonna ebyokulaba nga Mariam Wangadya agenda maaso n'okuba nga afeesinga akaseera akakazigizigi. Wano we yasinzidde n'agamba mukama we n'amukaliramu n'amugamba sseba akakiiko kano tandika okkawa ekitiibwa lekeraawo okumala galonda abantu okubasindika wano nga tebamanyi kyakukola. Naye nina okwemulugunya ku pulezidenti wange omulungi nti aza atulaga nti ekitongole kino takisaamu kitiibwa. Lwaki ndowooza bwe ntyo? Bwe ndaba bamemba bazaalonda ku kakiiko kano kino ekifo yakifuulanga ew'okukanyuga abantu abalonzi be bakoowa kaŋŋamba oli munnabyabufuzi weesimbyewo oba kampe ekyokulabirako oba maybe bulambulirowa ogudde mu kalulu okaabye ennyo
abalonzi bankamula ndi mwavulu nkupe sikyalina kakulya ndi mulwadde muyi waliwo ekimbe kyemaze nakyo emyaka 3 neetaaga ARVs. Genda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Pulezidenti nkukubira omulanga akakiiko kano kalina omulimu gw'amaanyi nnyo mu ssemateeka. Enyingo nnya mu ssemateeka. Chapter 4 of the Constitution is the biggest chapter. It contains the Bill of Rights. Akakiiko kano ke kalina mandate esinga obugazi eri serious ekwata ku ddembe ly'Abannayuganda. Naye abantu b'ozoolonda nti lwakuba oyagala kubawonya abamanerenda loan sharks abaagala oba wambako ebyabwe okubatwala mu kooti nti genda ogira otuulako eri. Sebo taata Natasha nkwegayiridde akakiiko kano tandika okassaamu ku kitiibwa. Tomorrow I will not be here. Era ekisanja kyange kiggwako omwaka ogujja mu September. Naye nsaba pulezidenti bw'oliba olonda ssentebe ne bamemba b'akakiiko kano, akakiiko kawe ku kitiibwa, naye n'ojja okanyugawa n'abantu abatalina credibility obasuubira kukola ki? Era bino byennyini bye tulaba bino just kulwanyisa bakama baabo. Tebalina mugaso gwe baali bongedde ku mirimu gy'akakiiko kano. Omulimu ogwabwe kutuuza meetings okufofofo kutambula mumwe abamawulire ngenzeeko mu office ya Minister wa Justice. Ani ajja okuntwalako ewa maama Janet Museveni ntuuse ntya ewa CDF bakwata omuntu ono wuuyo kantukeke wa General Sale Wangadi ono bamukwata di atwalibwe mu kooti. Bw'obanga ebisaanyizo byokka gwe pulezidenti by'otunuulira okulonda ba commissioner ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu kubawonya bwavu, kubasobozesa kufuna ARVs ez'omulembe eziriko, bwe kibanga kyekyo ekisaanyizo kyokka ky'ogoberera, bino byennyini ebigenda mu maaso tebikwewunyisa. Naye nandisabye akakiiko akaliddako, be very careful, show some respect to the Uganda Human Rights Commission. Ebigambo nga biva wa Mariam Wangadya era ku bantu betuteebereza okuba nti yabadde ayogerako ye mukulu yamanyidwa nga Semeo Nsubuga nagali amannya abiri genkutegeezezza. Semeo Nsubuga yebadde yakagwa mu kalulu era gw'owulidde mu katambi ng'atiisatiisa. Kyokka jjukira ng'oggyeko okutiisatiisa kwa Semeo Nsubuga, Mariam Wangadya emabegako eri yayogeranga bw'akolera mu kutya, akolera mu kutiisibwatiisibwa nti n'emirimu gye tagikola bulungi nnyo. Mariam Wangadya yatuuse okwogera nga bino byonna abyogera ng'alinga ayogeza obusungu era ng'alinga yeewaddeyo nti ekijja kijje ekiba kibe, era yategeeza nga bw'atagenda kubeera ng'akolera ku bunkenke bwe buti Mariam Wangadya nga bw'ogenda obbiwulira. Wabula bwe yamaze okwogera bino yayogeddeko ne ku nsonga ya Miriam Matembe era n'ayogera ku nsonga za basement n'ebigambo ebirala, naye nga mu mbeera gy'ayogereramu Mariam Wangadya alabika yamize pini oba yamize kwabadde ku miramu oyo ng'enkoko emire ensanafu n'alayira ekijja kijje naye katandika okwogera bannayuganda bye baagala. Bwe twawulira nti Miriam Matembe yali abuze ne ngamba Miriam Matembe omukyalo muwanvu nganze ate tulina emibiri tuli banene kati nganze mbula ntya ne bebi tasaanidde kubula. Ekyomukisa omulungi twamala ne tumulaba ng'aleeteddwa mu kooti ate even more kooti n'emuyimbula. So naye tubadde tujjukiza ebitongole ebikuuma ddembe nti oyo yenna aba akwatiddwa nti bw'aba ng'ateeberezeddwa okuzza omusango, amateeka gagobererwe, omuntu oyo aleme kumalibwako eddembe lye ng'omuntu, aweebwe ekitiibwa kye, aweebwe right, alina eddembe okukuumirwa mu kifo ekirambikiddwa mu mateeka. Kati olowooza message eyo yabadde agisindika waani? Abakugamba nti Miriam Matembe ali mu basement oba omukulu omu n'avaayo n'ategeeza nti yamulina. Mariam Wangadya n'akutegeeza nti
amateeka gagobererwe, omuntu bw'akwatibwa atwalibwe mu bifo ebituufu ebisaanidde by'ateekeddwa ogenda maaso n'okuba nga akuumibwamu oba ng'awoozesebwamu. Jjukira General Moses Kainerugaba ye yavaayo n'ategeeza nga bw'alina Miriam Matembe. Ate abantu bonna bazze ng'awamba, azze ng'akyogera lunwe kyabatwala mu beesimenti. Mariam Wangadya oyo naye yatuuse omumukaliramu nga kiraga Mariam Wangadya essaawa yonna yawaddeyo agenda maaso n'okuba nga beera ne statement bwe zityo. Jjukira twakuwadde akatambi nga Mariam Wangadya emabegako yategeeza nti bw'akola statement ezivumirira ebikolwa ebigenda maaso mu Uganda alabulwa. Era n'atuuka n'okugamba nti n'abamu ku bantu b'akola nabo balina emmundu, ekintu eky'obulabe era ekyamulemesanga mbu okukola emirimu gye nga bw'ateekeddwa oggikola. Some of my members of the Human Rights Commission have guns, 2 of them, and that I fear to convene meetings with members who are armed. That is not to say that I'm incapable of doing my work because I'm threatened by anybody. Mariam Wangadya yategeeza nti abamu ku members be balina emmundu era atya okutuuza enkuŋŋaana ng'akakiiko ke bwe kateekeddwa okuba nga kakola. Kyokka era wayita mbale era n'akikkaatiriza n'ategeeza nti bannange mpita mu kaseera akakazigizigi ntiisibwa nga ne waaba yandikoze statement evumirira ebikolwa bigenda maaso n'okuba nga bikolebwa nti bamutiisatiisa kimulemesa okukola emirimu gye. Kati ku mukadde kano bw'aba ng'asobola okufuna obuvumu obufulumya statements ezivumirira, olowooza Mariam Wangadya aba teyeewaddeeyo nti kati ekijja kijje. Ye akulira akakiiko akalira eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission, Mariam Wangadya agamba nti akolera ku bunkenke olw'okutiisibwatiisibwa kwafuna okuva mu bantu ab'enjawulo. Wangadya okwogera bino asinzidde ku kwemulugunya poliisi kwezzeekola mu woofiisi ye ng'egamba nti bo tabawa matu okuwuliriza okwemulugunya kwabwe okw'okutyoboola eddembe lyabwe wabula afa ku bantu ba bulijjo bokka, nga kino boolyawo kye kibalemesa okutwala emisango mu kakiiko ke kakulembera. Bino byogeredde wakati mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olubaddemu n'okwanja ebigenda okukolebwa ku lunaku olw'eddembe ly'obuntu olusuubira okubaayo wiiki ejja. Omusasi waffe Kabituwe. Alipoota ezizze zikolebwa emabega zizze ziraga nga poliisi bwe yeeriisa ekkuuli mu kutyoboola eddembe ly'obuntu olw'abantu abawera abazze beekubira enduulu mu mbuga z'amateeka nga kwootadde n'akakiiko akalera eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission. Mariam Wangadya akulira Uganda Human Rights Commission agamba abapoliisi nabo bavuddeyo enfunda eziwera nga beekubira enduulu ku nkola y'akakiiko ke nga bagamba nti ye tabawa matu okutyoboola ddembe lyabwe. Oba oliawo abapoliisi batuufu okwemulugunya nti bo bwe batuusibwako ebikolobero abantu ba bulijjo tebawulira nga tuvuddeyo n'amaanyi okuvumirira ebyo ebikolwa eby'obukambwe ebiba bibatuusiddwako. Mu disitulikiti y'e Dokolo waliwo poliisi constable eyali agenze okukwata suspect eyali ateeberezebwa okuzza emisango egya Naggomola. Mwerabiddemu erinnya. Abantu aba bulijjo bamugwako kiyifuyifu ne bamukuba ne bamutta. Naye mu bikolwa ebyo ebibiri examples ezo zempadde kye twakolawo ndowooza nafulumya ka statement ku mutimbagano ku X. So saayita press conference, saayita lukuŋŋaana lw'amawulire nga bwe tutudde wano. Mu mbeera eno Wangadya agamba ekyo naye si kye yandiyagadde wabula naye omulimu gwe agukolera mu bugubi olw'okutiisibwatiisibwa kwafuna okuva mu bantu. Naye bakitegeere nti embeera gye nkoleramu oluusi ekiseera kituuka n'otya n'ogamba bwena ayogera kano nina eddiba bumu, naye with the time watuuka ekiseera n'ogamba owaayi ebimu oba kansirike. Wangadya agamba okutiisibwatiisibwa kuno tekukoma mu bigambo wabula waliwo n'abamulumba ku ofiisi ye ekintu ekiteeka obulamu bwe mu matigga. Bwe twava eyo ku Trade Plaza nga tuli wano waliwo abakyala abanyirira abawala abato nabalaba awo nga balungi nnyo bambadde bulungi bakuuta ebipande nabo ne bansalako wano. Era okufuluma ndowooza oba Alex oyo yagenda n'abeegayirira ne tubagamba mu ofiisi navaamu nga fugitive.
ono yeekokkodde n'emikutu gy'amawulire gy'agamba nti gimukolamu ebyakatemba. Muze munkubamu bukatuuni mu abamawulire. Waliwo olupapula olumu sijja lwogera. Bakankubamu katuuni oba za mirundi emeka. Banyambaza yelo naye bukatuuni bulaga ndi wano Wangadya ayogera ataasa poliisi naye ate atudde ku files zijjudde emisango gy'okutulugunya ng'abapoliisi batulugunya abantu. Bannange eno naamwe nga mbatya mbatiira ddala y'ensonga lwaki oluusi mumpita Wangadya mukyala Wangadya tubadde tusaba kutukyazaako mu studio yaffe ne ngamba nga mbatya oluusi tubadde twagala tutuuleko naawe mu ofiisi yo 1-on-1 tubeeko ne kyetukubuuza ku kino ne ngamba naye ansa yange yo banaagitwala batya. Wangadya agamba ne famire ye yatuuka n'ekiseera okumugamba alekulira omulimu gwe wabula olw'obuvunaanyizibwa bw'alina bwe mumuwaliriza okusigala ng'akola. Ne mutabani wange n'atuuka okunkubira simu. Mutabani wange yali asomera China n'ankubira simu n'angamba naye maama tukoye ebintu bino ekifo ekyo kiveemu. Ne ngamba naye baana nze taata nze maama ate kati omulimu ngute tunaabeerawo tutya. Mu kaseera kano ng'eggwanga lyolekera akalulu ka 2026 Wangadya asabye abantu okukuuma emirembe omuli ne poliisi okukendeeza eryanyi lyekozesa. Mariam Wangadya akugambye yatuukanga ekiseera ng'atya okukola ekituufu ky'ateekeddwa okukola kubanga yali atiisibwatiisibwa. Kati mukadde kano wabanga ekituufu kye yali ateekeddwa okukola lulinga kati akikola olowooza kino kiba kitegeeza ki? Genda mu comment section teekayo obubaka ku nsonga zino zennyini nga bulijjo tujja kugenda maaso n'okubanga tubuyitamu. Neebaza abakikola era abajja ku mukutu guno ne muteekamu obubaka bwammwe nnyongero beebaza mwebale nnyo okubeera ng'ate mujja ne mukola ekintu kino. Njagala kubanga nkutwala mpola mpola. Bikirwa Jane webali kubanga kulya obubaka bwo bwatuuse. Ono bamuyise Kamande webali kubanga kulya obubaka bwo bwatuuse. Bamuyise Reshape Uganda message yatuuse bali kubanga kuoli ono bamuyise Sebalamu Robert nawe bali kubanga kuoli message yatuuse. Diana Akobutungi nga bulijjo bali kubanga kuoli. Tugumisiriza Robert nawe bali kubanga nawe kuoli. Ono bamuyise Mawejje Hakim muganda nange bali kubanga kuoli kansubire oli kiria. Josephine na Kanwaji nga bulijjo bali kubanga ogoberera ne Kamande nga bulijjo buli yataddeko obubaka bwo nkwebaza okubanga wazize ku mukutu ogwa Red Zone TV ate mu ngeri ey'enjawulo nyongera okwebaza n'okutumira ku bantu bange bakadde bange bamami bange baganda bange bakyali bange mwenna ababeera ku mukutu guno obutakoowa ate obutalekeraawo nga buli we tuteekayo ensonga yonna mujja ne mubeera nga mugenda maaso n'okubeera ng'ate tukwasaganya mpola mpola. Nsooka okwebaza n'okutumira mami wange mama Kevin okuva e Switzerland we bali kubanga obeerayo ate n'obutava ku mukutu guno. Mami wange Elizabeth we bali kubaayo e UK nawe bali kubanga ate tova ku mukutu guno. Mami wange Irene okuva e Spain nawe bali kubanga obeerayo nkuwagala nnyo. Mami wange Joy mama London nkuwagala nnyo we bali kubanga obeerayo ate era n'obutava ku mukutu guno. Mukulu wange Abudu okuva e South Africa nawe bali kubanga obeerako ku mukutu guno n'okubanga ogoberera essaawa yonna n'obubaka tubwebaza obwa submission zogenda maaso n'okubanga owaayo. Ne mukadde wange papa David Mukaso okuva e UK nkuwagala nnyo we bali kubanga obeerayo. Mwanyinaze Karo okuva e US nawe nkuwagala nnyo we bali kubanga kwoli. Baganda bange basista bange abali e Dubai Saudi Arabia ne mawanga awo Middle East mbagala nnyo mubali kubanga bugoberera omukutu gwaffe guno n'okubeera nga temuguvaako essaawa yonna nga kyetuteekayo kyemugenda maaso n'okubanga musheyalinga n'abali e Kampala abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo mbeebaza okubanga ku mukutu guno kwe mutava. Ensonga na gye tuteekayo gye mugenda maaso n'okubanga mutambuza mwe mutuwa amaanyi okusigala nga tugenda maaso n'okubanga tuweereza. Saara we bali kubanga gy'oli ate n'okubanga tokoowa kugoberera nsonga zino tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates zigenda okubanga ziddako. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.